Omutemu owa SFC yakwatiddwa mu ofiisi ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ne buli kati akyalojja obukambwe abaana ba National Unity Platform bwe bayina era ng'ono agenda kufaatazzeemu kulinnya ku kitebe kya National Unity Platform era bonna ababadde bamutumye muganda wange mukwano gwange twongera bajjukiza n'obategeeza nti President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine elected President of Uganda ye agenda mu maaso. Weewaawo Mwami Tebwabulwa amukozeeko obulumbaganyi n'obutemu bungi ne Mukama Katonda ng'ali wamu naffe era ng'atunuulidde twongera obajjukiza nti bano bonna tebalina lugendo. Era twongera okusuubiza eggwanga lyaffe nti ffe ekituufu tukimanyi ale gye tugenda tumanyiiwo. Kale bonna abatumibwa okukola ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ebikyamu twongera bagamba you pressing a long button kubanga ono omukulembeze Katonda ye yamutusindikira era njagala olaba akatambi kano oyo ye mu SFC yadde atumiddwa ku kitebe kya National Platform okutegawo bomu. Mwebano ndabye vidiyo eno nenseka engamba ezeeno nfunda n'engeri gye yeetooloola bweti naye ng'etambulira ku ffe bennyini ng'olaba ng'engazi naye nga nfunda. Ono akirewo kivumbi bakavumuwamba ne bamutwala ne bamukuba bamutwala bubi nnyo nga baaki magye ga poliisi ba SFC simanya amagye ga Uganda ne Uganda poliisi nga bebamukutte ne bamutwala kati essaawa eno olutambi lwakyusa ate olwoza si yakwata bbo kati ate ye yakwata nulidde akasajja ka SFC takakkanye nekakala sigenda kuteekawo mbeera kabantwale kabantwale ensi bwetyo bwekyuka bwoba bwefunda tala Museveni obudde buno nti otukijjanya era otukola buli kimu kyoyagadde naye olunaku lugenda kukyanga byonna byotukola nga byetoolo bidda ku ggwe nga tokyalina bwekyusiro nga kano akasajjako kateekeddwa okuba kubakwata akireewo kaaliko ne bamusamba esambagere ne sapule ne bagikutula ne bagisuula eri buli kimu kye baamukola nga kaaliko naye kati essaawa eno ko ke batwala ate nga gwe baakwata luli ate yakatwala. Mwebano ndabye vidiyo eno nenseka engamba ezeeno nfunda n'engeri gye yeetooloola bweti naye ng'etambulira ku ffe bennyini ng'olaba ng'engazi naye nga nfunda. Ono akirewo kivumbi bakavumuwamba ne bamutwala ne bamukuba bamutwala bubi nnyo nga baaki magye ga poliisi ba SFC simanya amagye ga Uganda ne Uganda poliisi nga bebamukutte ne bamutwala kati essaawa eno olutambi lwakyusa ate olwoza si yakwata bbo kati ate ye yakwata tunulidde akasajja ka SFC takakkanye nekakala sigenda kuteekawo mbeera kabantwale kabantwale ensi bwetyo bwekyuka bwoba bwefunda tala Museveni obudde buno nti otukijjanya era otukola buli kimu kyoyagadde naye olunaku lugenda kukyanga byonna byotukola nga byetoolo bidda ku ggwe nga tokyalina bwekyusiro nga kano akasajjako kateekeddwa okuba kubakwata akireewo kaaliko ne bamusamba esambagere ne sapule ne bagikutula ne bagisuula eri buli kimu kye baamukola nga kaaliko naye kati essaawa eno ko ke batwala ate nga gwe baakwata luli ate yakatwala. Oyo ye mutemu ndowooza mumulabye abaana ba National Platform balina empisa ennungi era baamukulugusa mpolampola bwe batyo ne bamufulumya ekitebe kyaffe naye nga twongera obategeeza twongera obajjukiza n'obategeeza nti abantu bano bajja ne missions nnyingi era ng'ono yabadde wa SFC.
yabadde wa SFC bamututte mu ngeri ekikwata naye singa ate yagudde ku bantu abalala naye bannange fera tulina wano empisa kubanga oyo singa yagudde ku bwefujjo oba nga singa abadde waffe ne bamukwatira mu NRM ate yandibadde different story naye Katonda atalya nguzi era Katonda wa bannayuganda twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi byatugamba tubeere b'empisa ate era abo abatukolako obulabe ffe tetubakolako obulabe tubakwate mpola mpola abaana bakiwulira naye oyo omusajja singa twabadde wafuujo twalisobola omuteeka ewantu ne tumukola ki ne munange mukama mulungi twabawadde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bafa bafiirira eggwanga lyabwe olw'okuyaayaanira enkyukakyuka. Ekisinga okunakuwaza n'okwewuunyisa nti mu abo abaafa temulimu gwe bayinza tugamba nti ono yali omu ku bali beesimbyewo nga baagala vuganya oba nga bagenda vuganya ku bubaka bwa paalamenti. Kitegeeza baali bantu ba bulijjo nga ffe. Oba okitegeera era ojja kugenda okuzuula nga mu bonna abaali bali interested okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti nga temuli n'omu yafiirwa bulamu nga bannayuganda bokka abantu ba bulijjo bafiirwa obulamu. Ekyo nno kimu ku kabonero akalaga nti struggle eno ekwata nnyo ku bantu ba bulijjo okusinga ba politicians era ekosa nnyo abantu ba bulijjo okusinga ba politicians. Ebiseera ebisinga obungi ffe ng'abantu ba bulijjo tuteekamu nnyo mu struggle okuba nti egenda mu maaso ate ba politician bo banoonya nnyo kufuna mu struggle. Yenjawulo egyo njagala mutegeere oba okitegeera. N'ekinakuwaza nnyo nti mu mbeera eyo abannayuganda gye baayisibwamu abamu ng'essaawa eno bamulekwa abaali abazadde baasika abaana baabwe oba okitegeera abakazi abamu ne basigala nga bannamwandu gwe mmemba wa paalamenti gwe baalonda n'oyitamu essaawa eno n'ogenda mu paalamenti nga ffe mu kwasindika mu paalamenti twabasindikayo okukozesa paalamenti nga platform ey'okutambuza eddoboozi lya struggle. Mwe ne mutuuka eyo ne mufuula paalamenti nga platform okubagainingirako ssente mmeka ze mwetaaga okuba nga mufuna. Ekyo nno kimu kubiraga nti mwatulyamu olukwe ba politicians. Era kimu kubitutamya abantu be bayita bannabyabufuzi. Kubanga Omuganda agamba nti ssekawuka kaali kakubibwa okalaba okola ki? Odduka. No mu ddiini yaffe y'obusaabule bagamba nti omukkiriza yenna tabojjebwa musota mu kituli kimu mirundi emeka? Mirundi ebiri. Bwe tubanga luli twateekayo be twalowooza nti olw'ebbanga lye mumaze mu byobufuzi experience yammwe egenda tuyamba okutwala struggle mu maaso ne kibeera ng'ate mmwe mwenna abaaliyo nga muludde mu byobufuzi ate mmwe mwasinze okutusala n'obutabaako kye mutugasa kukozesa paalamenti nga platform etambuza eddoboozi ly'enkyukakyuka ne mudda kutambuza byabufuzi than okutambuza revolution. Mwatumalamu nnyo amaanyi. Abooluganda, buli muntu yenna ndaba era mpuliriza njagala owulire weepime ku minzaani kiki ky'oli mu struggle olwaliro gy'ogamba nti gy'olimu. Bw'obanga tonnafiiringa struggle ng'ekintu ekikyo ng'o struggle ogiwulira ng'ali mu kintu ky'omuntu omulala era nga weewulira ng'alina gw'oyamba okubeera mu struggle, muganda wange gwe watulyamu dda olukwe lwakuba tonnabakulangirira. Tuli mu struggle olwaleero ng'owulira ofiiringa struggle ng'ogifiiringa ng'ekintu ekikyo n'otuuka n'okuba nga bw'olaba omuntu yenna alina kyakoze ekirungi mu struggle ng'olaba nga ayambye ggwe okukola ekyo kyakoze. Enfiiringi ogirina gwe munnabyabufuzi nti bw'olaba omwana futu soja ayeewo omubiri gwe ku lwa struggle otuuka
tuli mu struggle olwaleero ng'owulira ofiiringa struggle ng'ogifeelinga ng'ekintu ekikyo n'otuuka n'okubanga bw'olaba omuntu yenna alina kyakoze ekirungi mu struggle ng'olabanga ayambye ggwe okukola ekyo kyakoze eyo feeling ogirina gwe munnabyabufuzi nti bw'olaba omwana futu soja ayeewo omubiri gwe ku lwa struggle otuuka tuli mu struggle olwaleero ng'owulira ofiiringa struggle ng'ogifeelinga ng'ekintu ekikyo n'otuuka n'okubanga bw'olaba omuntu yenna alina kyakoze ekirungi mu struggle ng'olabanga ayambye ggwe okukola ekyo kyakoze eyo feeling ogirina gwe munnabyabufuzi nti bw'olaba omwana futu soja ayeewo omubiri gwe ku lwa struggle otuuka omulabanga akoledde ggwe singa mubalabira mu ndaba efaanana bw'ekyo nti oliwawe bayiwawo emibiri mu nsonga za struggle genda mu maaso nti mufiiringa nga abakola bye bakola nti babikolera mmwe singa olwaliro abaana abo tebakyakaaba butaba na mirimu singa bangi mwabawadde emirimu nga bakola nga bafuna we bajja akasente akayimirizawo famire zaabwe mu mbeera esinga okubeera ebaweesa ekitiibwa naye tukusanga olwaleero nga abaana bayiwawo omubiri gwabwe bannaabwe ne bafa n'otuuka wooli olwaleero naye bwatuuka waleeta baganda bwe bateeka mu positioni ezaali zirina okugenda mu bano abalwanyi abaalwana okutuusa gwe wooli nga baganda bwe baalina eri bawuza ki mu muganda biva mu byobufuzi ojjafiira bwereere n'obalekangayo gwe n'ojjeeno eri abaana bafuutu soja ne bayiwawo omubiri ku lwo n'oyitawo n'otuuka wooli nga bamu bali makomera abalala bagavaamu nga balina ebisago emirimu gyafa bizinesi zaabwe ne zoonooneka obulamu bwabwe ne bukyankalana naye nga gwe oba obwatereera bwe mwamala okutereera waleeta baganda bo abagamba nga nti biva mu byobufuzi bebasooka okusembeza wano bali n'ogoba nga babonaabona bwebuzibu tulina kumwe bannabyabufuzi singa tubabuuza mwe bamemba palamenti enkaaga betwalonda mulina abaana bafuutu soja bamekayo mwawe emirimu bemukozesa goloza singa mwabenga ba palamenti enkaaga singa buli omu yafunayo abaana basatu bawe emirimu bw'obala basatu tayimuzi nkaaga abaana 108 baali badde balina ebyokukola bajja akasente akababeezaawo naye mbabula nti pulezidenti atuuka n'okutambula ng'alina gy'alaga nga bwabadde mu country tour omwana n'akuteerako akameseji n'agamba Haji tugenda Jinja Haji tugenda Kamuli ti nyina gurupu y'abaana bentambula nabo naye siimiridde bulungi tulina okweteekamu transporti tulina okufuna ekyokulya mu kkubo nga tugenda n'abaana okoze otya tukwatiddeko otya nogamba oke 10 liiryo tandikira okwo ne banno mulabe engeri gye mutetenkanya oba okitegeera naye ng'abaana abo constituency gye balimu nga oluusi agirimu nga memba wa parliament nga nawa NUP naye nga talina programu yonna ku kutambula kw'omukulembeze mu constituency ye nga ye okuba nti naye alina baateeseteeseewo nti nze ndiwe kakuuto nti ye omukulembeze nkyalagawa nti nakasongola n'ateekateekawo naye nti nyinawo nange baasi yange ennamba y'abantu 56 bengenda okutambula nabo enkya nga tugenda okutambula n'omukulembeze gy'alaga ezo programu temuzirina naye nga sente muzirina esobola okukola ebyo byonna naye mwe mwagenda kukkusa mbuto zammwe struggle mwagivaako dda mwagirekera abafuutu soja be babonaabona abaana ne bagenda ekisolo ne bavaayo baabo Kamuli ne bavaayo baabo Soloti ne bavaayo baabo Karamoja immwe mulabikako omukulembeze bwe bajja okumpi ne constituency eriraanye we muli awo nga mujja bwe bajja mu constituency eri ewammwe awo nga mujja bw'agenda Soloti ewala temulabikako eyajja kgenda bw'omu bw'agenda ekisolo eyajja kgenda bw'omu naye ng'emmoloka muzirina ekisobola okutambula mpaka kisolo n'amafuta nga weegali gemunywa ku musolo gwe twasasula ffe tuli mu struggle otuuka ekiseera ng'oli bw'akola ekikyamu mu struggle owulira ng'akikoze gwe omuntu obeerawo n'owulira nga bw'olaba omuntu ayagala nnyo pulezidenti n'owulira ng'oyagala namuwa kirabo omwebaze webale kwagala pulezidenti waffe webale kwagala struggle ng'owulira omwebaza olw'ensonga nti kyayagala owulira kikyo bw'akyawa struggle n'owulira nga naawe omukyaye n'ova n'omugamba otulyamu otyo olukwe
ba politician temunnatufuna bwagazi bwa struggle kutuka ku level eyo muli mukuzanya bya bufuzi ebita kyatu ya mesawe eno bazibada chewunza ati obeera gyoli mu constituency yo ng'olinda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali jakeyo alyokawa abantu message gwe gyomanyi obulungi nawe gy'osobola okupanga okuŋŋanya abantu n'ogibagamba essaawa eno singa bamemba parliament aba NUP singa muli busy mu kutuuza enkiiko mu constituencies zammwe nga mubatuusaako message eyo yennyini gye mumanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuza